Imbe Joseph Mayanja abasinga omungi gwe tumanyi nga Jose Chameleone the Leon Island CEO essaawa enali mu kucacyanca anti munnange bagamba nti okuzaala kujagaana. Ate ye Eddie Kenzo olowooza kiki kyayogeddewo? Nze naawe olunaku olwaleero ngayinamu bungi nnyo nnyini ddala era nja kubanga ngakutuusaako omukutu tuli gumu gwokka, that is NCK-TV. Yonna gy'oli mukwano gwange nkwaniriza ne sekwaniriza yenna era nkugamba kimu nti bw'obanga oli yetona subscribinga kekadde obenga subscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde buterevu tuula kalira nywera amawulire mbenga ngakuwa era ngayinamu bungi nnyo nnako lwaleero luno. Yes, tulaba nti bingi nnyo ebigenze mu maaso mu bulamu bwa Dr. Jose Chameleone. Mulaba sagaazi ezisurroundings relationship ye oba obufumbo bwe ne mukyala Daniela. Ye topiki ebadde buli wamu wanano mu ggwanga Uganda oba ye topiki ebadde ku mimwa gy'abantu eya Jose Chameleone ne Daniela. Naye nga mukama mulungi nti Jose Chameleone ebintu byonna ebibaddewo yasalawo n'abanga abisirikira. Oyinza okugamba nti yabima amazzi n'agamba nti kankole ebyange ebirala boogereka biyitewo. Ne banayogera batya tegenda kunzijjako ekya Chameleone ndi legend waneeno mu ggwanga Uganda, ani atantegeera. Munnange tubadde tuli awo nga Chameleone atuyiwamu maama obufaananyi kavidiyo ne twebuuza kibebi kyani ekyo. Munnange tugenze kubo tuliawo nga bakatutema nti Chameleone ayina omwana omukulu era nti omwana muwala ono bamuyita Anna. Ne twebuuza yeyo yoli owa Dorothea awo simanyi nnyo naye bagambye nti ono yamuzaala nga tanawasa Chameleone, nga tanawasa Daniela, era nti ye mwana wa Jose Chameleone omukulu, era nti essaawa eno wetwogerera Jose Chameleone ali Canada ne muwala wonno. Bambi abadde musanyufu nnyo. Jose abadde musanyufu nnyo ne muwala we era abantu batuuse okugamba nti wakiri omwana ono ajja amubeere kumpi kubanga amulaze essanyu lingi nnyo nga bali mu shopping nti omwana ono aweza emyaka 22 egy'obukulu. So nti olaba nti yamuzaala mu buvubuka bwe ng'akyali nti ye first born we oba yono gwe yazaala ne Dorothea nze simanyi. Ne batugambye nti bebi we bamuyita Anna nti ye first born wa Chameleone yamuzaala nga tanawasa Daniela. Jjukira ye Daniela abaana bonna yabatwala abeera nabo eyo gy'ali era eno taata wange Chameleone yasigala yekka ne maama we saako n'abaganda be. Naye olunaku olwaleero bambi alabiddwako nga musanyufu. Jose Chameleone abadde musanyufu nnyo nga ali ne muwala we. Ate omwana yamufaanana ng'oggyeko bino skin complex naye ebirala omwana amufaananira ddala nga womanyi famire y'amayanja munnange yo tolina ngeri gy'ogizaalamu ate ne kugamba nti kino na kino. Bo balina engeri abaana baabwe gye bafaanana abataata baabwe. So omuwala yafaanana Jose n'amumalayo naye bambi Jose abadde musanyufu nnyo ne muwala we era buli omu ndabye comments zibadde nnungi nnyo nga buli omu agamba bambi omwana ajja eno Uganda nti wakiri akubeere kumpi nga buli kanaka akuwa ku ssanyu lye tulabye olunaku olwaleero. Jose abadde musanyufu nnyo nga w'okiwulira. Bambi kibebi kye kikuze kyana kiwala kikulu kisanyufu era ndowooza buli muzadde kyandibadde yeetaaga okuba nga olya olaba kuba nabo nga basanyufu. Jose abadde musanyufu nnyo ne muwala we nga bambi n'omuwala agambye aliwo akagambo kayogedde awo mu Luganda anti talumanyi bulungi naye akataddewo n'aseka n'okuseka nti olwaleero oba tujja kusanyuka paka kuwulira bubi. Paka last, in fact akozesezza akagambo paka last. Bambi kinsanyudde mpulidde bulungi ŋŋanze oba ki naye bambi mawulire malungi ewa Jose Chameleone. At least ne tumulabako nga musanyufu kubanga bingi nnyo ebibaddewo mu bulamu bwe. Ebigambo bingi ebiba biyitiŋŋana
bano bantu nabo nga ffe ebigambo bino biba affectinga nnyo naye lwakuba nti bantu bakulu beegumya omuntu nakulaga mbu tebinkwatako naye nga bambi muli mu mutima afa era nga bw'abeera eyo neyegalira mu kisenge kye alaba nga bimukosa naye womulabako bambi ng'asanyuse bw'atyo kiba kirungi nnyo nnyini ddala. Ate ye omuyimbi oba pulezidenti w'abayimbi Edrisa Musuuza avuddeyo n'agamba nti kale n'asaba Abanayuganda agambye nti kino kankiyiseewo eri abayimbi bonna aba Uganda nammwe Abanayuganda abali eyo nti muteeke nnyo muganda waffe Wizo Manizo Musaala. Agambye musabire nnyo Wizo Manizo Musaala. Wizo tali bulungi era omuntu ayinza okwebuuza nti kikyo ekigenda mu maaso mu famire y'Abamayanja. Nalabyeko comments olunaku lwabadde lw'eggulo ng'abamu bagamba nti kubanga bo bagamba nti Wizo Manizo nti amanya gamatuufu ye Douglas Mayanja, ye Wizo Manizo yani? Yes, ye Douglas Mayanja gemanya gamatuufu. Bo bagamba nti abafamire bagamba nti Wizo mbwembeera obulamu bwe kale mbu tebubanga kyekimu tebubeerangako the same mbu ever since omugenzi radio lwe yava mu bulamu bw'ensi eno nti obulamu bwe bwakyankalana nti era okuva olwo Wizo Manizo si Wizo Manizo gye mwali mumanyi. Juzi twamulabako wali ng'agenze ku kitebe ekya Fangon Forest naye mu mbeera mwe yali yennyamiza, yali akubiddwa nga yenna tabitegeera ebiri ku nsi. Ne bamukwata akatambi ako bwe bwakata tekakola bulungi abafamire era Abaganda babamu bayomba nnyo nti lwaki batyobodde ekitiibwa kya muganda waabwe mbu okumulaba mu mbeera mwabadde ng'akubiddwa ate ne bamukwata akatambi. Abafangone ne beewozaako ne bagamba nti kibadde kisaana nti wakubanga waliwo embiranye wakati wa Fangoni ne Palaso nti ebyaliwo mbobo baayagala bakwate akatambi kano bamulage nga bw'ayingidde in case baba baawe ekizibu kyonna nti kasobole okubanga kabadifendinga. Kitegeera naye olunaku lw'eggulo nalabye abantu nga bagamba nti mbu ekyo kyakwekwasa mbu ekyo kugamba nti ever since omugenzi radio bwe yava mu bulamu bw'ensi eno mbu kyekyakosa obulamu bwa Wizo. Baatuuse n'okubuuza nti kati Lilian yakola atya mbu nga gye buvuddeko wano eno bamukasukira n'ebintu ebweru ate ng'ayina n'abaana b'omugenzi nti naye yaguma nti ate nga ye Wizo Manizo n'ennyumba eya Neverland mbu ye yagisigaza nti ekyo kyekyandibadde ki reason mbu y'okuba ng'abeera mu state eyo mwali. Amawulire ge nasembayo okuwulira baatugamba nti baamututte mu rehab. So pulezidenti w'abayimbi omukulu Edrisa Musuuza aka Edikenzo agambye nti mumuteeke nnyo mu ssaala, tali bulungi era nti tabitegeera teyeetegeera mumusabire nnyo asobole okuba nga adda engulu oba asobole okuba nga adda mu normal senses eza Wizo Manizo oli gwe mwali mumanyi nti naye ebintu tebimutambulira bulungi era tali bulungi. Tukyakomawo tulina amawulire mangi nnyo temuva.